Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Akabinja kabannayuganda babadde batandise okwekalakaasa mu kibuga olunaku olwaleero nga kakulembeddwamu musajja mukulu amanyikiddwa nga Benjamin akwatiddwa butereevu. Ono nno nga yabadde yabakulembedde okulaba nga banja akalulu k'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform. Bizze bitya mbikuleetedde kaakati nno omwogezi w'eggye lya UPDF amanyikiddwa nga musajja mukulu Chris avuddeyo n'abakoko ebigambo byayogedde. Magezi biki byayogedde ye alumbye base Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ye alumbye baseneti ba America kwoteeka America n'abategeeza nti Uganda gwanga oba etwale eryefuga era eryafuna obwetwaze oba kiyite independence era temusaanidde nakudda kubanga ate mubaako kye mwogera yadde okubanga mutuleekaanira. Chris Magezi lwaki avuddeyo? Musajja mukulu amanyikiddwa nga Senate J.Risch waliwo ko obubaka obw'omukulu nno bwe yamuwadde n'amugamba nti General Muhoozi tukimanye gwe mu kutabani w'omukulembeze w'eggwanga gy'osibuka naye kendeeza ku maanyi osaze layini emmyufu. Lwaki yabimugambye? Bingi byonna byenkuleetedde munnange wembadde nga siri. Rope J.Risch ennyonyi besekezi yeekubidde endulu eri bannayuganda. Waliwo abaagala otusaanyaawo be bali luddawa. Nina emboozi gye nkuleetedde wano gye wandyetaaziyo okubeera nga ate owa akadde n'okubanga munywanyi omanya. Lwaki weetaaga okumanya emboozi eno? Ya muvubuka eyagenze maaso n'okukwatibwa nga musimye mulimu ekifaananyi ky'omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu n'asuulibwa. Oyo nno bwe yamaze otulugunyizibwa n'okukolebwako ebyensonyi ne bamusuula eyo mu lutobazi lwawa biki byonna mbikukuŋŋanyiriza nsobole okuba nga mbikuleetera. Anyway, nga bwe nsoose okwetonda bwe ŋŋamba nti gusinze banninange baganda bange basengange bakojjange bakitange abangoberera ku mukutu ogwa Beyond at the newsroom. Ekyamazima matuufu nga bulijjo bwe mbategeeza ebyalemesa Wanyendo okweggala bye bitulemesa okuba nga tusobola obaweereza all the time, but with the time we're gonna have another panelist gwe tugenda okubeera naye wano ate naye asobola okuba nga tuyambako nga bwe tuweereza bannayuganda. I think we mukama gy'aba tuwadde ekisa tube nga tusobola obbawa amawulire gonna nga bwe gali full packed. Awo nno nkusaba n'obwombefu bw'ekika ekyagulu video gyemperera like wajja like ejja kudduka nakuliisa kino gubanga gwe mulundi gwo ogusoose okutulaba mukwano nkusaba osubscribinge ku mukoto guno ate ne ku mukoto gwaffe gwa Deni exclusive. Nzikiriza tutandikire wano olunaku olwaleero. Kasooke nkuwa katambi kano k'omuvubuka ono abadde batandise okwekalakaasa olwaleero. Abavubuka bano nga bakulembeddwamu oyo gwola bali mu saati ya maroon y'emikono emiwanvu gwe bayita Benjamin Akere. Benjamin ono akutte banne nga bakutte ekipande ekigamba nti Museveni must go. Free all political prisoners. Demand for our victory. Ebyo nno bye bimu ku ebyo ebigambo ebibaddeko ku baana eno. Poliisi emuyodde n'emukwata wenjogerera ku information gyenfunye mu ssaawa nga 3 emabega nti ono nno sofa atwaliddwa we batannaba kubanga banne bategeera. Wabula yavuddeyo n'ayimirira n'agamba omukulembeze bwe yagamba tugenda kubanja kalulu nze eno ye mmanja gye nsuubira entuufu yandibadde ebanjibwamu akalulu oba gye tubanjizaamu akalulu. Bino nno mwattu si bipya era bibanga bisuubirwa bulijjo. Wuliriza. Baagala okutusaanyaawo mu ngeri bweti bafumbe y'ebisango babituteekeko batusibe batujje mu circulation. Tabagamba nti bano aba NUP abakulembeze bano be bakoze ebikolobero bino. Si gwe gusoose tuze tulaba zi fake bomb ebijambiya mujjukira mu Arua bakwata emmundu ne baziteeka mu kisenge Ekitiibwa Kyagulanyi kyasulamu ne bagamba nti zino emmundu zize
mwala babikolako Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana kati juzi bakute Honorable Muwanga Kivumbi ne bamuteekako omusango gwa butujju. Imagine balumba makage ba agency be abali bakunganya DR form okuzijja ku polling stations ne bazitwala ewuwe nga wagenda okuva zitwale ku tally center ne babalumba ne battaya abantu. Kakati ate abatta abantu makage bagamba nti yegwe mutujju. Kati ebintu bino bipangirire bipagizaako okukola naye ekyo kisomulungi nti batusanze tulaba. Ate ne bannayuganda si basiru. Bannayuganda bamanyi akola ebikolobero yaani. Bamanyi nti ffe tuzze tubagamba tubeere ba mirembe era obuyinza twagala butwala mu ddembe. Tujja kukola fujjo era omuntu yenna akola fujjo oyo si munnaffe babeera bamututaddemu. Ekyo ekitiibwa Kyagulanyi akyogera buli gye tuzze tulaga. So bannayuganda bamanyi kye tuyimiriddeko. Bannayuganda bamanyi kiki ekituufu kye tuyimiriddeko. Bigambo bya Lope J.Risch Besekezi. Inti bagezaako okulaba nga bakola buli kimu baframing ebisango basobole bitusibako batujje mu saturation. Ekigambo okujja omuntu mu saturation kwe kumukwata anyway kankugereze kino nti sente bwe ziba zikaddiye okuzifeezinga out engeri gye bazijjamu mu saturation bajja ne bakugamba kati katugeze bwe baakyusiza obw'olukumi buli obwaliko ettooke ne bagamba mundeete sente zino zonna tubaweemu empya ne bakyusa sente ezo ne bazijja mu saturations nga bw'owulira nti alina akasente kayulika kaliko ekituli emmese yakalyako zituwe tukuweemu empya ne bazitwala ne bazookya ne bakola kyonna kye baba bakoze kuba kuzijja mu saturation. Waliwo ate ekirala mu bukulembeze governance n'ebirala kye bayita elimination. Removing someone in saturation kuba kubeerako gye bamuteeka ne bamugjawo wabula elimination to eliminate someone kuba kutta muntu oyo ne bamugjawo. Era mwabalaba films mubiraba nnyo nti oluusi waba gavumenti nene nga waliwo omuntu gwe yeeraliikiridde nga bagamba Katonda agenda fuuka wabula be republic they eliminate that person. So kati J.Risch agezaako okunnyonnyola nti bakaseera ke batuuseemu ke kokolebwanga bw'olaba Dr. Kano Kiza Besigye Alex Waiso Mufumbiro Muhammad Segirinya nga ne gyali kaakati munnange ate mukoko eyo gyakulukutira munnange musajja wattu gyalamuze omugongo obwato. Lwaki nti they have become a threat to the state. The moment the state feels that you have become a threat to them, they eliminate you or else they do what? They remove you in circulation or they put you aside. Awo tombuuza bakozesa kinaki byonna obimanyi. Siwe wao. Nga sinakuwa tweet ya magezi. Njagala owulirize ebigambo bino kubanga naawe oli munnayuganda era ggwe alaba vidiyo eno oyinza n'oba olina ekifaananyi kya Kyagulanyi mu ssimu yo. Wuliriza. Buka omu atayagadde kwatuukiriza mannya ge wadde okulaga obwenyi bwe mu kamera zaffe yakwatibwa ng'ava ku mulimu gwe mu bitundu by'e Bulenga n'asibibwa kantuntunu olw'okusangibwa n'ebifaananyi bya NUP mu ssimu ye era n'atulugunyizibwa. Omu n'ansikako essimu omulala n'ankwata ne bansikaasika waliwo emmotoka ya Nuuwa ne bannyingizaamu. Saama kiki kye bakuba nawulira ekintu nga bakinkuba ku mutwe oba kyali kikonde sijja kubalimba kuba baali bambise. Ninalumizibwa. Anyumya mbu nga bamutadde mu mmotoka ate baamukuba agakonde n'ensambaggere kyokka bwe bakizuula nti talina akakwate k'amaanyi ku kibiina ki National Unity Platform ne bamusuula mu kitoogo. Kati nali nkyegayirira omu n'aŋŋamba totutunuulira mu maaso kwata essimu eno mpola mpola oggyemu password ne mba nga abikkulako bwe nti ku face n'ezigyamu password ne ngibawa. Mu kuscrollinga omwami omu nawulira ng'agamba nti ono y'omu ku batujju ba Kyagulanyi. Ono agamba nti okumanya ng'ebikwekweto by'abokwerinda bino biri buli wamu. Juzi ye ne banywanyi be babiri baazingibwako akakundi k'abajaasi mu kiro bwe baali bava okusanyukamu akaabasaba okulagandaga mu ntu zaabwe. Nga tuva kudigiddamu nga bw'omanya abavubuka. Piki we yatutuusa mu trading center tetwasooka kumanya nti mulimu abasirikale already. Ne batusalako omulundi gumu. Mbu munnaabwe ataalina ndagamuntu yakigwako bwe yateekebwa ku kabangali olw'okusangibwa n'ebifaananyi bya Nuupu mu ssimu ye. Ng'essimu ye erimu ebifaananyi bya Kyagulanyi ng'ali ku laalizi ez'enjawulo. Olwabiraba
ne bagamba naffe abasigadde tujja esimu zaffe ne tuzibalaga nze saabiinaamu ne Peter nga talina kati ffe ne batugamba ono mutujju abantu bakolagana nabo batujju era bino ebifaananyi byayina muno tukyalina ebibuuzo bingi ebyo titukyalina ebibuuzo bingi kaakati gwe awoza nti tuli mu kye bayita multi-party system yitawo wano otuule era osome. This is no longer a partisan system wabula kati wano wetwolekedde eno gye bagenda okuyita nkiyite ntya nina engeri gye njagala Nambooze ye bagambako nti bali mu kuzimba kye bayita empire nga buno obwakabaka nga bugenda kulembera emyaka nga 10 oba 100 omutaata abaana abazzukulu n'abazzukulu abaliddawo kati bwe kibanga ba opponents babwe baba neminganga abatujju gwe just know one thing nti project egenda mu maaso oba ogiraba. Bannayuganda bannange era ntera nnyo ogamba mikwano gyange nti bw'oba manyi nti already oli wankyukakyuka oba naawe okimanyi oli wa NRM okimanyi oli wa FDC oba oli wa PFF tewaliwo wagenda kubeera safe kubanga oyinza n'oba oli mu group ne bateekamu ekifaananyi ky'Ekyagulanyi ne bakukwata nga kiri muli eri mu galani ne bakuteeka mu nkomyo naye okwagira Kyagulanyi gwali gufuuse ddi omusango era okwagira NUP is a registered political party in Uganda era ng'ewandiisibwa era nga ne constitution eyogera ku bibiina ebyawamu ebibiina ebyobukulembeza era ng'ewa omuntu eddembe oba omwaganya mu article ya 29 ng'egamba nti omuntu yenna waddembe okola ebintu bino wammanga okutambula okuwagira ekibiina kyonna eky'ebyobufuzi kyaba ayagadde n'okubeera nga asinza oba ng'abeera mu ddiini yonna oba enzikiriza yonna gy'ayagala nga omuntu era neewa munnansi omwaganya okubeera ng'ayogera ku ebyo oba kye tuyita freedom of expression okwogera ku ebyo ebitagenda bulungi oba ebitamusanyusizza bwepo n'okusanyukira ebyo ebiba bitambudde obulungi ebimusanyusizza. Article ye ya 29 mu constitution wa Uganda kyategeeza kakati wano there is no freedom of expression tewaliwo freedom of participating in active politics because if you support any party that is against the regime, then definitely you become an enemy of the state. Yet we are in a multi-party system governance. Kaketi wechibante, we are no longer in a multi-party system governance. It means tuli mukubeera tuli mukutugumu wano wetulaga kwe kubeera nga bwolaba e North Korea family ya Kim Jong-un okuva kujja jjawe Kim efuga nga batuuka okujja olunaku lwa Christmas okubeera nga bajjukirirako olunaku jjajjaabwe lwe yafa. That's where Uganda is heading. Tugavumenti ekyo kituufu oba nedda according to the story eno. Anyway, quarters of BBS telefayina saagala batwala eyo tugende butereevu mu tweet ya musajja mukulu ayogerera amagi avuddeyo n'abaako byayogera era ne bandulu mwenda bonna bavuddeyo ne balekaana nebize bitya okuba bwe biti. Njagala okutegeeza nti byatandise bwe biti okuva ku Senate amanyikiddwa nga J.Risch owa Foreign Relations bagambye bwe bati Commander MK Nerugaba has crossed a red line and now the US must re-evaluate its security partnership which includes sanctions and military cooperation with Uganda. The president's son and likely successor cannot just delete tweets and issue her apologies. The US will not tolerate this level of instability and recklessness when American personnel, US interests, and innocent lives in the region are at risk. Jukira ono tweet gye yavaayo n'akola eyaleeta obuzibu n'okwogezaako abantu ye tweet omukulu eyayita ku Twitter handle oba ku X handle y'omukulu ng'agamba nti Kyagulanyi okutoloka kwe yayambibwako abakungu okuva
ku embassy ya America mu Uganda wali eri ekabalagala nti era be bamuyambako okubanga bamutolosa n'okumukweka wabula wayita akaseera mpawo kaga n'avaayo n'agideleting ne yeetonda n'agamba nti ebadde afunye fake intelligence oba fake information okuva mu intelligence ye. Kakati J.Risch ono nno ng'atuula butereevu nnyo nnyini ddala ku kakiiko ak'ensonga ez'ebweru akakwanaganya ensonga ez'ebweru yagambye nti komanda Rugaba asaze layini emyufu era America esaana okuddamu okuba ng'etunula mu nkolagana yaayo mu byokwerinda byayo enkolagana yaabwe ne Uganda era muno nga mwe muli okuddamu otunulira ku sanctions oba tubuyite envumbo eziteekebwa ku bantu bano ng'era omukulu ono ateesa nti omwami oyo yatwitinza asaana oteekako envumbo ne bamusibako kozi natti enkambwe ennyo nnyini ddala era ng'agamba nti ono ayagala obbategeeza nti mutabani w'omukulu kyokka ate ali laikiri ennyo okubanga yadda ne mu ntebe tayinza oba toyinza kera ku makya n'asangulayo obusanguzi ku bigambo byayogedde ku Twitter n'abisangulayo n'ogamba munno tujja kubanga tusirika tetusobola kukkiriza bunkenke bwenkanidde awo embeera y'obutafaayo ow'ekisirusiru nti Abamerika bano n'ebyabwe n'abantu bwabwe obulamu bwabwe mu kitundu kino bali mu katyabaga akatagambika. Kaakati Chris Magezi omwogeziwa amagi avuddeyo n'ayogera ebigambo bino bwe biti ng'ayita ku mukutu gwa X. Uganda is a sovereign and independent country. Uganda gwanga tongole era eggwanga eryetengeredde. The people of Uganda expressing themselves in a free and fair democratic recently re-elected President Yoweri Kaguta Museveni and other leaders to lead them for the next 5 years. Nti Uganda nga balaga nga bawe waddeyo ennyo mu kwagala eggwanga lyabwe baavaayo ne beetaba mu kalulu akalungi ak'emirembe ak'obwenkanya ne baddamu ne balonda President Museveni n'abakulembeze abalala okulaba nga babakulembera mu myaka 5 gye tutandise. It was an overwhelming mandate in which the president obtained 72% electoral backing. Inti okulonda kuno kwali kwa mugundu nnyo era yafuna obuwanguzi obw'ekitalo omukulembeze bwe yali ng'afuna ebitundu 72 ku buli 100 ng'omuwanguzi. The UPDF pays allegiance to the President of the Republic of Uganda and the sovereign decisions made by the people. Therefore, threats and intimidation by foreign powers in our country's internal affairs is an outdated colonial tactic that will be vigorously resisted, especially coming from a so-called senator. Yakugambye bw'ati nti UPDF weri okulaba ng'etuukiriza omulimu gwayo okukuuma omukulembeze okubeera nga ekuuma okusalawo kwa bannayuganda okulaba nga balonda omukulembeze waabwe gwe baagala kubanga Uganda ensi eyootongodde ensi erina demokolasiya eronda omukulembeze waayo kati bo nga aba UPDF balina okukuuma omukulembeze abantu be n'ebintu byabwe era n'akutegeeza nti n'olw'ensonga eyo okutiisatiisibwa oba okukangibwa
bano bannamawanga oba ensi zikirimaanyi ku nsonga ez'omunda mu ggwanga oba kyayise internal affairs mbu kiri outdated oba kyaggwako kya ku mirembe giri egy'abajjajjaffe. Okawulidde bulungi? Era obwo bwali bukodyo bwabo abafuzi b'amatwale, era ng'agamba nti ekyo njagala obategeeza nti tukigaanyi, tekirikola era tekijja kukola. Era bino eno byonna bye mukola okuva eri mu bano abeeyita baseneta bwepo byaggwako byali bya mirembe giri, mpawo na kimu kigenda kubeera nga kikola. Era n'agamba atya, US have a strong Uganda and the US have a strong history of cooperation across many fields including defense and security. Into Uganda na America balina enkolagana ey'omuggundu wakati waabwe n'Amerika ng'ateggwa mu bitundu eby'enjawulo oba mu ttuluba ery'enjawulo omuli ebyokwerinda n'eddembe, omuli health and education, omuli ebyobulamu n'ebyenjigiriza and so on n'ebirala bingi. The beneficial relationship between our two countries will not change because of one wayward or loose cannon senator. Inti enkolagana yaffe y'omuggundu tegenda genda maaso na kubanga eyimirira olw'ensonga ey'okuba nti nga waliwo seneta omu oba oliawo ow'ekibogwe sinnakyende ng'ebirowoozo bye bimutwalira kuchwa. Anyway, ebyo nno bye bibadde ebigambo bya Chris Magezi, omwogezi wa UPDF. Kino nno kitegeeza ki? Senate Chris J.Risch si yasooka otweetinga, omukulu yasooka n'atweetinga biri. Bwe yamala obitweetinga n'abideletinga zakola tweets ez'enjawulo. Wabula bo bagamba nti bano balekererawo amawanga g'ebweru galekerawo okuyingira mu nsonga zaabwe. Naye lwaki nammwe temulekerawo oyingira mu nsonga z'okuweewula ewaabwe? Anyway, gwe wamma okitegedde otya era gwe ng'omuntu ssekinoomu munnayuganda munnange omunkuseere gwe naawe kiki ky'otegedde? Kiri gy'oli. Wabula kenva ku Twitter wano mundeke sigendera ddala. Waliwo omuvubuka eno story baagimpaako sometime back nene ngamba sigenda kukola story ng'eyo because it was really a tough period of time. Ono omwana mumulaba. Omwana ono yali akola bwa security guard e Dubai. We yavanga afunye deal emugamba nti afunye omulimu e Russia munna Kenya. Bwe bamutwala e Russia bamuyingiza amagye agenda alwane ne Ukraine. We twogerera yafudde. Wabula ab'enganda ze balina mu kunoonya nsimbi kulaba butyo bwe bayinza okujja omulambo e Ukraine gusobole okudda e Kenya. Era BBC News Africa bawandise ne bagamba a Kenyan family is seeking answers and support to repatriate the body of their 29-year-old relative who was killed in Ukraine while fighting for Russia. Clinton Nyapara Mogesa ow'abiri initially left Kenya for a job in Qatar in 2024. Eyagenda okuba ekyeyo bwe bambalira deal. I told you that I got someone ampa infen nga yagamba nti yatwalibwayoko n'atolokayo. Mwana wattu ekyennaku ne contact saagikuuma nagamba nze deni ne binno we ndowooza mubiraba. Baganda bange lowooza simanyi nawe olowooza kye ndowooza, but we need to stay in our line. You need to stay in your line. Anyway, ebigambo bingi naye oba kati mbakole ntya baana ba taata kuba ndaba akadde ketambuliridde ate nga bino biwanvu mukko. Bwe biba biwanvu mukko tukole bwe tuti. Bujingo ono agamba ki? Nabadde nsoma ku Twitter ya CDF Muhoozi Kainerugaba neyebaza abantu byonna bye tuyiseemu ebyokulonda na biki n'abagamba February ono kawumulemu amala okuyingira mu kusaba n'okusiiba kubanga generation yaffe yeetaaga nnyo Katonda.
So CDF simanyi yalangiridde ennaku mmeka oba UPDF yonna esiiba oba asiiba yekka kubanga yaraisingibwa mu famire nsabi nsiibi. Naye kyansanyusizza nnyo yalangidde okusaba n'okusiba CDF General Muhoozi Kainerugaba. Tusaba na kusiba February. Tufulumye January. Abaddemu okulonda, abaddemu ebintu bingi. Naye bw'olaba eggwanga lyaffe libaddeko omukono gwa Katonda ogw'amaanyi. Bannabyabufuzi omusumba Bujingo abawabudde beewala ebifo gye beesamba Katonda. Nasanyukidde nnyo Twitter ya CDF General MK. Yagambye nti bino nga biwedde katugende tusabeko tusiibe. Tweteekere generation yene eddako. Abalala bali ku malaalo. Wandikubidde Mukama engalo ez'amaanyi. Omanyi mulimu ebintu ebinyumira okera ku makya nodda ku kituuti n'obuulira. And I want this message to be clear to all priests. Oba ababuulizi b'enjiri bonna sinakindi musumba oba sheeke oba ani simanyi. Musamonizo z'obuulira, mu kutuba zo z'obuulira. I want you to know this. Nti amongst the congregation boli mu kubuuliramu or whom you're preaching to, they support different parties. They belong to different political parties. As long as you're under the same roof, that is the religion that you believe in. But you are not under the same roof of a political party. Your decision to support the party that you're supporting isn't the same for somebody to support your party that you're belonging to. One, you might praise your party because of the good deeds, yet the other person is blaming your party because of the harm you have done to him or his family, his relatives, and friends. Take an example. You might praise this regime and the government, but yet amongst your congregation, there is someone who lost your brother, who lost your sister, who lost your child because of this regime. Someone who has hurt because of this regime. And the same way, you might be praising your opposition party, yet that very party did something wrong to your neighbor. But once we come in a church or mosque or in any place of worship, we come to melt our hearts. We come and purposely to cry out to God to heal our wounded hearts because we are hurt. So instead of coming on the pulpit, starting preaching your political gospel, it's really the worst part of religion or religious leaders of the 21st century. And you will be remembered as the most, not even the most, the worst priests or the celebrated fools of the 21st century. Kuba ffenna tujja mu kkanisa nga tuzze kubeera ng'emitima gyaffe gibumbabumbibwa olw'ebyo bye tuyiseemu. Gonnyonnyola otya obumuntu obulungi bwa gavumenti nga baasenze edduuka lye KCC eyali yodde? Onyumiza otya omuntu obulungi bwa opposition ng'omwana we wuuli afudde? Onyumiza otya omuntu obulungi bwa kino? Naye ng'ate naye bwe yeekubamu omutima agamba nti singa gavumenti eno teyakubye opposition omwana wange teyandifudde. Gwe gwoli munnyumiza obulungi buno. Zino tweets omukulu zaakola nti oli ngenda mujjamu ensigo nti ono ngenda muteeka ku muguwa ku kalabba olunaku bweru tewe zinawerera mukaaga. Those ones, then are you praising because of that? Anyway, lwaki sikuwa ku mukuye wano katini naye omuwulire.
Omanyi nze nabagamba mulimu ebintu ebimu byenkolanga si bya bulijjo. Listen. Bya Ugandans, I know mulimu abanafu abalina okufalasitiya bajja gamba lwaki tofa ku njiri eno njiri kubanga baba tebaagala twogere ku byabufuzi bagambe nti mutudde ku bya ddiini balekerawo okulayira nga bakutte bayibuli tebadda ne mu kyaki kati anti bwe baba bakudda mu kyaki bakkirize tubawabule kubanga nabo tebali permanent wanudde mwe mujja kuba yabbo naye si kuleega bannange ebintu byakwereeka bannange eggwanga teritambula pulezidenti aba yakayitawo babasibaabuzayo mayiro 10 nemweyimirira mu abakola tezagenda okukozesa aba yakamala okuyitawo omuvubuka we nga naye ayina gyava aba yakamala okuyitawo waliwo minisita Sule wa Kisonga naye ajja ne mubeerawo ennaku neeruma mmwe bannange okubonaabona kuli mu kawanga kano obula okutambula n'ogenda bugenzi otyo nga toyina gy'olaga waliwo omuntu gwe yatambula nga tamanyi gy'alaga ng'agenda nga musibye mukyano basebo kyeno ndagawa ennaku owulira ennaku ku mutima mwene mubeerawo nga mukola tebijja bayitawo ne muyimirira nobeera mukubonaabona bayina ennyonyi mu kifo ky'okuyitira waggulu ffe ne tuyitira wansi omuntu agenda kukomawa. Pastor Mukuya agamba nti bo bano bwe baagala buulira njiri tudde ku njiri naye nabo bwe nabo bakyali ku ludda lwe baliko naye tajja kulekayo kubabuulira byababuulira. Ono nno yaleese olubaawo olulamba mu kyaki n'atandika obbasomesa kye tuyita cost of living mu Uganda n'ababuulira ebyenfuna byaffe n'obukulembeze bwawe bututadde n'abagamba kati kino njagala mu kiyige ne ŋŋamba oh wow. Lwaki saagala nsukkewo wano njagala mbasiibule wano bwe mmala obbasiibula tujja kusinkana mu mboozi endala mpitirivu erinnya nze Deni nakomyewo buto okulaba nga nkuweereza guno gwakubiri tulina okuba nga tupushinga ekintu. We push it to another level. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.